Omusumba Rosias Bugingo omwoyo gw'abaana be gumuluma akatambi kayina maaso awo takomyoko n'atwaliramu Teddy Bugingo amulangidde ebisongovu byonna ogenda kubanga obifuna maaso awo Tamale Mirundi Junior wamma ayongedde okulumya basenga kw'otadde n'omwami Sali abamugoba mu kikanga ate ogenda okubiraba maaso awo Honorable Robina Nabbanja final amazina ategeeza nti ab'ekiteezi bonna abaakosebwa bagenda kufuna ate obuyambi wuno omugole alojja eddagala baamuteera mu birabo era nga asobeddwa ewakane mu kibira mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi bwa mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era ninsaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sofia News Extra mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna biyemba nteekayo wano ku Sofia News Extra nenyongera okusabira mu wenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma abolisa kikiniki bakubireko bajanjabisa ddagala lya butonde munange sigenda kulwisa era nga nkutana ne Prandi Mugobe munange abamugoba mu kika bo baali balowooza nti okuva ke bamugobye agenda kubulwa essanyu agenda kubonaabona agenda kudda mu kwekubagiza ne baddiya nyongera okubajjukiza okuva lwe bamugoba mu kika obulamu butambulira ddala bulungi nnyo nga we yabubalira ddala okuva lwe bamugoba bannanga abeerambira era ng'olunaku lw'ejjaawo ekyengera mikwano gye okwabadde Sister Bruno Keba Frank Ntambi bonna bamukoledde kapati kalino akamaanyi n'alyoka azina amazina okirako enje bwe tweyongerayo ew'omuyimbi Caroline Ntongo wamu ne Crystal Panda munnange banono bakoze oluyimba naye baba muliro obuliro gwe nabaddufunako genda ate ku mikutu gyabwe ojja kubanga olufuna naye maama ate mulowooza nalabye obufaananyi obuli obwekusifu nga bukiisi bufuuse bukiisi maama ekinava mu luyimba olwo katusaba ate owaaine nga bwe tuli bwe tweyongerayo n'omusumba Rosias Bugingo muyina maaso awo ng'akaaba amaziga amayitirivu ennyo ng'agamba abaana be bamuluma munnange finally bujja ekintu kimunyigira ku mutima naye leero amaze n'akyatula n'agamba nti teri kikyasinze kumuluma nga kubanga talina kintu kyonna kyayamba abaana be kyokka ng'obusobozi abuyina bannange bingi byayogedde mujja kakasa abasajja mmwe abasuulawo abakazi bammwe ne mupaala n'abakazi abalala ojja kukigambo kyogerwa nga kirina evidence ya criminality. I'm not a criminal in my blood. Siri mumenyi w'amateeka naye omulabe yangolokokerako era nyina ebyokulayiminga bingi saagala puroguramu eno gitwala wala kubanga eyinza okubeera emotional mu bulamu bwange manki kitegeeza okumala emyaka nga tolabanga mwana wo naye kirungi ng'okyali mulamu bamugamba biki ebbanga lino lyonna ndi omu ku bantu abanafu mu nsi ddala sisobola kuwenda baana taani talokoka Daniel tanakyasobola kukola n'atula n'abantu bano ne basortinga some issues tebalina kyabateera omusumba Rosias Bugingo munnange bw'ati ate bw'ayogedde ennaku gy'awulira eri abaana be bannange we tuli ndowooza abasajja mulaba ogenda n'ofubutula omukyala ayina abaana n'ofunayo omutongolowooza agenda kuzaalira so oluusi naye ayinza okuba ng'alina bye yanona kati ate obusungu omusumba Rosias Bugingo abutadde ku mukyala we Teddy Bugingo mulina maaso wano ng'amuwalabula nammwe ateeka musooke mwewulire kati agenda kuwa atya abaana nga oluusi ne we yali badde alinga akusonyiwa ate ng'oddamu n'omukosa mu bbwa bannange oba naye olwalero yawukana n'omukazi n'anoonya abasinga okukyawa n'abayiira bwino omulala asobola n'okkale munye n'atula ne ku TV ng'ayogera ku taata w'abaana be TV yo TV olwo eba efunye abalabi bangi ku olwo naye gw'osigaza ki n'abaana bo ani agenda okuwasa abaana bo ng'oyasaamirira bw'otyo ate abantu bakyankalanamu katono n'owulira ng'oli azze kuli aweebuula gwe yali yebaseeko naye buli gwe wali webaseeko naye bw'aba yalimbwa nawe walimbwa nsajja oba walimbwa nkazi
kiba kikugwanira okusirika bw'aba yali mukadde lwaki tuba mulaba luli bw'aba yali mubi kiki ekikutagaza kati ate kinoma nnyo okuba nti ennyimba za kaakati tezikyabuulirira ennyimba zaffe ez'omulembe guli ez'abasseba tazaabuuliriranga waliwo oluyimba lw'essujjukiro lweyimbanga gani mwamulabye yabadde atudde wali ako ke kasajja mwenzaala abaana gw'onyumiza ne yeebuuza ndi kiki ekyakugaana ly'okalaba bw'atyo omusumba Rosias Bugingo ayongedde okukakasa eyali mukyala we omukulu Teddy Bugingo nti yamwewuunya era mbwe ekyasinga omujja enviiri ku mutwe omukyala ono Teddy Bugingo kwe kugenda n'akwatagana n'abantu b'amanyi mbu bo tebalima nnimbi bbiri n'agenda n'abanyumiza byonna naye tukikkirize tukigaane yadde Pastor Bugingo ono yeeyisaako naye ng'omutima gw'abaana gumuluma ne mukyala we ate ennaku zino anyirira bitya naye nga bwe tweyongerayo n'omukulu embeze w'eggwanga ono baalabikiddwako mu katambi ng'alino ne mami waffe First Lady nga obalaba wammanga dansi yo egenda bukwaku ono omukulembeze mulungi afunayo ne kadde n'asanyusaamuko ku baana be wetuliseewo ne bakonamu dansi mba ntegeezeeyo ekikadde nga woolabaawo bannange byabadde biwanvu nnyo wooleka naye nga bwe tweyongerayo n'abantu b'ekiteezi Honorable Robinah Nabbanja muyina mu maaso awo ng'akakasa agamba nti gavumenti yatudde n'egamba buli mupangisa yenna eyakosebwa ku mbeera oba ku nsasage agenda kusasulwa emiliyoni 2 kale katubiraba ate tweyongereyo n'agaleero katusabe munnange ate babituukirize bafune ate ku buyambi obwo manyi munnange bagamba akusuubiza akira ate akuuma kale katulabe Honorable ate tusobole okweyongerayo eragira tusasule abantu abo miliyoni 2 bagende bapangise 2 yes bupangisa bagende bapangise okay tudicommissioninge camp tugijjewo zino 2 zipangisa kumala bangachi kakati aba bali bapangisa tetuvunaanyizibwa kubapangisiza mayumba okay tuvunaanyizibwa kulaba nga bavaawo batandike okay agule obuseffuliya agule obusuwani kuba isuwani zonna zabulirayo agule ku mukeeka agule ku mufaliso agule those things ate basobole okujjako ne rent okay kuba twakola averagely tumanyi rent gye baali basasula emabega kakati tusigaze ate tubeeko ne balandlord banyini mayumba agasaanawo waliwo proposals nyingi zetukyagira naye nabo tugenda bawa bwatyo Honorable Robinah Nabbanja munnange bwavuddeyo n'akakasa agono mawulire munnaye galeetako akamwenyumwenyu ku matama agambye buli mupangisa yenna eyali apangisa ekiteezi era nga munnaye nga ebintu byagendera kwena ensasagwe eyatuukibwako bagenda musasula miliyoni oba bagenda muwa miliyoni 2 ate atandikirawo naye maama nga bakikoze oba too late naye owaayo ezigudde mu nvubo ze zibeera enswa kale katweyongereyo ne Diamond Platinum ono nga yazaalibwa olunaku olwaleero munnange tukwagaliza amazaalibwa amalungi naye kyentegedde ku mwami ono kuva mbuto yali muntu wa vimbo yali yeesala emivaazi nga woolaba osookolaba kino ekifaananyi wano Diamond nga kaana katone ssebo ayambadde olulinnya dde olulaba ntegeeza olugatto omuwala erikali kakatishaati keeko munnange ebintu by'okwambala alaye katabyesibiddeeko bukulu lwakuba ennaku zino engoye ezayambala nze olumu zintiisa naye nga bwe tweyongerayo ne Sister Junior Prandi Mugobe Prandi Mulekwa ye banagomanya ina amanya mangi nnyo ate bambi gonna agakkiriza ate kati bamungeddeko n'eryakabiiti muganda we Maria Tamale yamutaddeko eryakabiiti mulina maaso wano nga yeewera agamba byonna mubikole naye temuvumanga maama we era yagambye kuno ku nsi omuntu yekka kati buno budde gw'amanyi era gwe yeesiga era gw'ayagala ye maama we naye abasigadde mwenna muli ku byammwe Sister Junior yeetabali kati nasigaza omuntu ogwo maama wange yekka yannumya omutwe abalala bonna simanya gasiya sibatwala tugende nga weekomba matako ng'otereera nga toli wa famire yange nze famire yange yokka nze nnumya omutwe abasigadde sibajawo wayi nga weekomba bwekombi matako ng'oweweera nze nakoowa anye muyinza okubeera eyo mbwate ate Junior ate
sikyali kwebyo. Tamale Mirundi Junior Brandi Mugobe ayongedde okakasa nti byonna mubikole mu mugobe mu kika mu muvume mu musinise biki naye ye ekyokwatagana ku maama we ajja kutabuka era ajja kuba omuntu amuggyemu eriiso. Banange mwesonyiwe maama wa Tamale Mirundi Junior kubanga agambye agenda bakuba kale bwe tuli we tweyongerayo munange ne munnaffe ono omwana oba omukyalo naali abroad munange yava mu Uganda ate agenda akyuse ku bulamu anoonye kasente ne bambi amaka ge yagendamu tebitambula bulungi mulina maaso awo mu katambi ng'ate naye abyeyogerera munange oluvannyuma lw'omwana wa mukama we okumukakkanako n'amukuba ebizibu naye akavidiyo kano gye kasembekeredde ng'alaga nti agenda kutuuluka kati simanyi oba agenda ate kutandikira luddawa kugamba bannange nsaasira n'omuntu alya ssente z'abaana abakolera ebweru. Supermarket. Ogenda n'olya ebyokulya tebiriiko kyakunywa. Emiceere gyeno omukimanyi. Omuceere guba mukalu oba kibanga ki oba ng'agaayo amayinja. Kasente kange nzaageterekera. Bwenzikirira ne ngula kasoda ne kanywerako. Zange. Nkirira ne ngula kano kasoda. Mukalaba kano kasoda. Zikirira ne kagula wansi ku supermarket. Wenteeka kasasiro waliwo supermarket. Ne ngula kasoda. Olukaguze nenyambuka nsuddeyo kasasiro. Nengenda wali eri mu supermarket. Ne ngula mu kasoda. Nenyambuka nenzira mu lifuti nenkomawo. Omutabani wansanze ng'ava kugula kasoda. Ambuziza ovaawo. Koze mbadde ntuddeyo kasasiro ne ngulayo kasoda. Nakuwoli. Bw'atyo munnaye Kadaama omwana wa baba oba omwana wa bosi we yamukubye emizibu ng'amulanga kugenda kugula kasoda ku supermarket. Kale we tuli bannange twongere okusabira bannaffe abali eyo emitala w'amayanja kubanga si byangu abaana bajja ne bagamba suvi kino naye nga munnange naawe ekyokukola tolina wabula okuggyako oba teeka mu ssaala. Bwe tweyongerayo noono omukyala munnange era ng'asaba ku buyambi mumuwe ku magezi agambye amaze ebbanga buli kimu kyonna akikoze asabye asiibye essaala zonna kwegamba azimazeyo ebyawandiikibwa mu Bayibuli byonna bimazeyo naye munnange bambi omwana akyabuze kati mulina maaso wano nga yeetaaga ku buyambi wammwe. Kale gwe wenna osobola okuteekaawo mu comment section oba n'ojjawa ennamba yange ne tusobola okwogerezeganya bambi ono omukyala n'afuna obuyambi. Sooka owulire waakaaba ennaku y'omwana bannange katubira benze neewuunya bafuna embuto ne bazijjamu ne bazisuula singa bambi abaana babawoona omukyala. Sooka owulire olaba omukwano gw'ayina eri omwana. Katonda mwamuwaaki musaba ssaala ki tusabye tusiibye buli kimu tukikoze tunywedde eddagala bingi nogezaako neweebuzaabuza naye nga wa
n'obeera ku ssimu n'essimu n'ekutama. Bw'atyo bambi ono omukyala anoonyeza oluzaalo ne lubula era nga wenjogerera ye asobeddwa ewaka ne mu kibira naye mu mboozi ye agambye nti basabye ne basiiba. Yes, Mukama takeera ate takeerewa wabula akolera mu kaseera akatuufu kasita osaba nga tolinaamu kwemulugunya Mukama akuwa ekyo ky'oyagala naye ate kasita otandika okwemulugunya munnange Mukama naye akulaga nti weemulugunya. So beera n'obugumiikiriza, beera mukakkama omwana ojja kumufuna ne Saara yazaalira ku myaka 9. Kale bwe tweyongerayo n'omugole munnange asobeddwa ewaka naye mu kibira oluvannyuma lw'omuntu okumuwa ekirabo ku mbaga. Munnange yasanyuka ng'amanyi kugamba kino ekirabo kituufu naye agenda okukebera maama ebirimu byamukanga era muyina mu maaso wano wamma ng'abatuusaako story kamugiwulirize era nze munzikirize ngenda basiibulira wano. Manyi munnange ennaku zino abantu bafa nnyo abagole oluva mu mikolo mwezi gumu nga batabuse beekyayi awo mwezi gumu nga omu afudde mwezi gumu oba oli olufuna olubuto ati munnange ono omugole gwe bakanjula afudde azaala. So kumbe bannange madagala kino nnyongera obbajjukizemu mwenna abagole we byatuuse gwe omugole si gwalina okusabuukulula ebirabo byo kubanga abantu abasinga babeera tebaagaliza kati eddagala balitegera mu birabo. Ebirabo funa omuntu ow'ekika kyo oba mukwano gwo yaba abisabuukulula naye kitali ekyo abantu bangi bakyafa. Kale era nze munzikirize mbasiibulire wano Omukama bampeere kyonna kye musinga okwagala. Kakano ka video mukalabe ne nga temwerabira BF Suma gwe omusajja atamalaako simanyi kiki kyokyakola nga BF Suma waali gwe omwana yeerabira mu kilaasi bannange abakyala simanya nina candida simanya infection ate omugongo ogunnuma ate omutwe gubeera gumbobba bannange BF Suma weebali mbakubireko bamikwano ennamba zaabwe we ziri awo ku screen. Omukama abankumire bye bye. Yeah, waliko ekintu ekintawanya ekimazeko emirembe so I don't simanyi oba ndi mukyamu oba ndi mutuufu so I felt like oba nkigabaneko waneeno maybe wasobola okubeerawo omuntu ng'alina more knowledge ku kyo okusinga nze. Yeah, because nakigambeko my friend and naye teyakitegedde era nga nze bwe sitakitegeera. Kwanjula kwange waliwo ekirabo kye bampa naye ng'omuntu eyakimpa yava ku sayidi y'omwami wange my hubby. Ono omuwala yangamba she's a cousin to Lutaaya bwe yali ampa ekyo ekirabo simumanyi linnya but bwe mulaba I can identify you nsobola ogamba y'ono bwe mba nkulabye nkujjukira bulungi nnyo okuba sikumanyi linnya lyo. Yampa ekirabo kino naye bagamba kukwanjula tebagaba birabo so I don't know why yampa ekirabo. So bwe twatuuka ewaka mbe with my hubby nkutumiddeko nnyo mwami Lutaaya nkwagala nnyo wano mu kutegeka ebintu omukolo guwedde tutuuse waka mutegeke like nali ntegeka ebintu tuleme kwebaka kale waka wali disorganized. Nendaba ekirabo oli kye yampadde so I was excited nengamba kambikula ekirabo kyange ndabe kiki kye bampadde nembikula ekirabo ekyo and what I found nasangamu buno obugoye bwe beesiba nga bagenda mu theatre. Kanka kunyonyola oba tokategedde mulaba oba ogenze mu ddwaliro nga bakutwala aba mu theatre oba is it what I don't know we bagamba ogyemu engoye zo ne bakuwaka akagoye k'oyambala kabeerako n'obuwuzi emabega bwe weesiba kuba mbutegedde oba mubeera bwa plain colors oba mubeera white nga mulimu obumulimuli be batera okuwa abalwadde abo be bagenda okutwala mu theatre. Simanyi oba mukategedde but ke kagoye ke nasangamu mu kirabo. Kati akagoye kano kaali kakadde nnyo nga kazingezinge kalinga I don't know baali balina engeri gye bakazinze musonze nakajja nkujja mu paperback naye nga kazingezinge kalinga kava mu kamakente and nga kakadde nnyo akagoye I remember akagoye kaali kakadde nnyo nga kaliko ne buno mumayo obuntu obwa white okugenda ku lugoye olukaddiyo bwe basunako nga bwe buli ku kali akagoye ekiraga nti kaali kakadde nnyo so nenkwata akagoye ako nembuza omwami wange kazino yampadde ekirabo kino but nga kikadde yangamba bugambi maybe akuwishinga self delivery nengamba delivery but siri lubuto so lwaki abampa ekintu bwe kiti siri lubuto
Nagamba, maybe I wish just kubaka chakagoye kamudwaliro. So what's the meaning? Maybe bya kuzala wishinga kuzala. Your conversation je having no mami wange ichirecho. Nange nga atamanyi nyo bintu. I think oba fena twalije tumanyi simanyi. Nengamba, nenga kwata kagoye nenga kasukeri mu ngoye zange and life moved on. But of recent, ekintu kino kigenda kinkomawo mu bwongo bwange, like I feel like something is wrong. Simanyi kubanze sagala njajinge nti in the reaction yange yakulagira dala sirina any idea on whatever is going on. Kwanza kagoye nakatekeri netutambuza obulamu. But simanyi, I feel like mpuliranga oba kubanga kino ekintu these days kikomawo nga nzijukira nga bampa akagoye, like mbeerawo ne kijja mu birowoozo byange nga nzijukira nga bampa akagoye nenzijukira nga nkabikulanga, you know, kasi ngamba lwaki kino ekintu kiri kudda right now kikomawo mu bwongo bwange, like waliwo ekikyamu oba I'm just worried for nothing, cause so okubanga I'm worried for nothing at wali over maybe it's too ngoli yali atushinga self delivery, of which I'm not pregnant. I wasn't pregnant. Nali siri lubuto. So please, I don't know simanyi oba limcham chobola banchire so one day, you know, like lwaberawo achimanyiko nnyo, you can advise me oba nongamba isi tewali nothing to worry about. Actually it doesn't mean anything. Whichever meaning anything, please let me know. Like atone chara eno videos ya kusaga, so woba to money anything go tebereza nganze to commentinga, cause the comments zenge nokusomanga and that's why I'm very serious. These days chimbatheringa chimazeke mirembe, like it keeps on coming back mu birowoozo byange, and every time I think about it impuliranga okutya. I don't know, simanyi if I'm wrong, but I mungambe nti no need to worry now. But if at all waliwo ekikyamu omuntu ekyali akola oba kyeyakola nze ngatunde mu kamera sina kyengenda kukola okujjako kukwasa Katonda, kubanga Katonda kyemanyi yekamala byonna, ojja kungula kyoba wasiga. That's if oyina kyewakola, but I might be wrong nga ndi kulowooza ebitaliyo. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuyizi akyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina cancer atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kwisangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokuzaawo. Bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze, afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu. Kano kandida oba any harmful bacterias